munnange omuntu bwakugamba nti jangu osabire ekivulu Daggy Nice oyo twakkirira Sebo Kamili ne ttiimu yo Biggie omuntu bwakugamba jangu osabe somehow aba kugamba obeera oba attached ejjukiro lwali lwa kutaano Chameleone, you are our superstar for years. Nze ndowooza ebintu bibiri then tusabe okwebaza Katonda. Ekisookera ddala bwe wafuna ekizibu ekinene sita buli kyakola abamugobera bonna kibakola. Sita bwe yeeyambula abamugobera sita bw'asala akaviiri nga bamugobera bonna. So bwe wafuna ekizibu wakola ekintu n'oddukira mu kyaki tebaddukira wa Bugembe baddukira Mukama Katonda kuba ye kkanisa ya Katonda. Abantu bonna abakugobera babalaga nti weesigama Katonda. Kakati era ne Katonda nga we waddukidde gy'ali era naye n'akulaga nti when you run to me I'll be there for you. He is the rock. Kati badde ngamba nti omuntu bw'ajja naga amusabire ekintu nammwe mubeera ku bunkenke bwe bumu lwaliba lwakuna empewo lwe yajja endala lwakuna kwana gwange nakusona nga sebe esaala zo musaawa ze zimu. But I remember at church bonna abaana ne batandika ga Mukama yamba Kamili twasabye ne bagolola emikono eri erugogo. Kakati singa enkuba yazzimu n'etonnya era Katonda asigala Katonda tekifuula sitaani into our mind. Like unanswered prayer doesn't make small gods big. Naye Katonda yeebazibwe nnyo nti wamwesize walagiridde abantu nti bw'ofunanga ekizibu kyonna genda eri Katonda. Singa era wadduka eri sitaani kukakasa Dr. Kamili mwena abasita ojja kuyimira maaso ga lunaku lumu agambe abantu bange babalagirira abasita ng'eddoboozi lyange lye nakuwa buli kimu nze yakikuwa. So I want to thank you for showing your fans all over the world that genda eri Mukama Katonda bw'ofuna ekizibu ne Katonda teyakuyiye. Yes, ekyokubiri ndowooza olumu bw'obeera sita for years you may take things for granted. I think it's a new Chameleone now. Otaka okuba Chameleone omupya. Kati wagenza oyimirira ku kituuti awo nga ku luno siggwe naye Katonda. Kale n'ekirala nasanyuse nnyo bwe nawulidde nti ebigambo bye nnayogera ku kyaki ate wabisabidde abantu n'otabalangirirako sitaani n'obalangirirako babeerenga ekisaka kya Musa ekitasiriira. Yes. So neyaza nnyo neyanzeege obedda Jackie akubira ne mugamba nzija musonyiwe nnyo okujja leeti nange mbeera mu kibuga nga nzunga. Just kyenkusabira Chameleone Katonda kyalinnenya n'abayimbi bonna kwe kubaliraana ne sibajogiza okulokoka eryo bbanja Kolo Pastor kyagalo kintu kikulu nnyo ffenna tuli babulokole lwansoma nti Katonda tuweereza omwana we ajja tweyimirire. Pastor Amina. Kuba saagala tutoke mu maaso ga mu budde bwe saagala tutoke mu maaso ga Katonda agambe Weasel mu bapasita bonna n'enkuliranya Chameleone n'otamujukiza kulokoka. Omanyi Katonda weereza Moses ajje Abayisirayiri mu Misiri. Farao yawakana Katonda n'atuma ebigenge n'atuma ebyonziira n'enzige naye waliwo gye bayita the night of the path. Bwe baagamba nti buli mukkiriza wandika omusaalaba malayika ejja kubuukawo. So bakwano bange
eno gyendi siri mugwenyufu Pastor Bugembe kubulanso wasimbangako bintu bya bugwenyufu ate siri birimba wabula Jesus emirako gye yatandikako ekyama bwe kyasookerako kufuula mazzi vinyo abo n'abalekaawo awo weyandika mubanga envinyo kati abali ku vinyo abo babizwengezaako soko kwasaganya naye nzija ekyama gekyasooka tekinaggwa wenaatuukira ku migaati 15 manya amayinja gafula omugaati nalesa abantu 15 era nawo walukyali olugendo naye nkyali wali beyakolera evinyo abo abonkyawalipasa. Thank you. I love you, brother. Okay. Omugalo wa Wilson ne Chameleone. Kuba ekikwasa ekinyuma kikino. Dr. Chameleone. Katonda ye yakukoledde ekyo. Ate naawe n'omuwaana toyinza muwa ssente. Zonna zize. Omanyi bano bloga bajja kutwala enviyo muvoole ate mukikola Katonda wa njawulo yakwongera ekintu. Yohana Batista yali abatiza abantu ng'ababatiza bano bakkirize mu ki mu Katonda n'omwana we. Yawuddemu ojjukire abantu bayogedde ku njiibwa zinatadde erugogo. Bakwano bange mulekeraawo okugabula sitaani kuba sitaani munafu. Don't do that. Mwakola mutya abantu batatya Katonda. Pastor, enjiibwa is a symbol of peace, symbol of innocence, symbol of faith. Gw'ataategedde kintu ekyo nkujjukiza ddayo osoma ekitabo ekyakuwandiikirwa bajjajjaabo ne bajjajjaabo. Yohana Batista yali akyanaaza abantu ng'abatiza nsonyiwamu taata yali abatiza abantu taata nsonyiwamu Jesus n'ajja Yohana Batista n'atuulawo ati waliwo ekyenjawulo ekyatuuseeyo agenda okulaba nga Jesus ayimiridde eri. My brothers, the pigeon is a sign of anointment. Enjibwa yava mu bbanga n'etuula ku mwana wa Katonda. Yohana Batista n'akkiriza nti waliwo nabbi gwe yalanga alikoze eki atuuse. Mulekeraawo okumisiriringa abantu lwa entertainment. Musimanye enjiibwa ezikuuma bwakazoli zenanyinizo nalyoddewo. It's a sign of peace. Pastor sawa kumalamya obudde bwo naye nga nnyongera okwongera ku kigambo kya Pastor Bugembe. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nze ebinnema bikwasa Katonda. Kakati tugenda kufukamira twebaze Katonda. Okay. Tamiri jangu maaso gw'ensonga enkulu. Bigi aliwa mutima yaguze n'engoye empya kati. Waliwo abantu Kamili nga naye wadde bakwogera abantu kendeza ku Katonda wako. Waliwo abantu abamu abanyiiga ekitege Chameleone lwaki wagenze mu kyaki ekibuuzo badde bagalagenda musawo. Waliwo abanyiiga lwaki pasita abayaniriza Chameleone mu kyaki ya Kristo. Nja kufangirekewo myaka 10 okuva kati tetujja kubaawo naye ye ekkanisa ya Kristo. Katonda ayagala abantu bonna. So nkwebaza Chameleone omulundi okusembayo obutambulumiza sitaani. Wali osobola okuyita abasamize tebamanyi mu kibuga naye n'otabayita. Kale katwebaza. Ayi Mukama Katonda twafukamira oba twayimirira ku kanisa enansana kendeeza mu kanisa enansana netukusabira twafukamira wetuti
ne ba melody abo ne tusaba nga tetumanyi how it will be. Ensi yonna neegobera Chameleone, abalabe be ne balowooza this is it. Naye kwebaza Chameleone, as big as he is, he knows that you are the bigger of the biggest. Era nkwebaza nti Chameleone yalagiridde abawagizi be bonna nti bw'ofunanga embeera yonna si ssabo si kwerozaloza fukamira osabe Katonda. There is no shame in running to your God. Era omuntu yenna akujerega Chameleone nti wagenze mu kanisa okusaba Katonda akwatireko naye tumusabira kuba muzibe azibuka amaaso. N'omuntu yenna anyiiga nti lwaki Chameleone mwamulese mu kanisa. Kanisa teri nnyiniyo, Yesu Kristo ye nnyiniyo. Era ayita abaana be bonna. Ayi Mukama wajjuza ekisaawe ekyo nga tebawaanye lubaale, nga tebawaanye sitaani yenna, naye nga bawaanye Katonda. Era wakati awo n'ofunira ne Chameleone obudde okusabira abantu ebigambo byawulira mu kyaki. Era Mukama tukwebaza kubanga tetumanyi abantu bangi bandidduse ne bava Katonda. Bandigambye nti olaba oyo yagenda ewa Katonda naye era enkuba yabitonnya. Naye ku luno weeraze amaanyi go. And today we are kneeling here, not before any man, but before you. Era nga tumanyi nti kuba Chameleone is a head nti abantu banyonyonyo bamutunuulidde. Sabira omuntu yenna nga alina embeera mwayita. Kuba obeera nga Chameleone oba celebrity, obeera nkokonje, buli ekikubaako buli mwakimanyi. Naye nga wabweru eyo buli omu alina kyayitamu. Mukama tusabira bonna abalina kye bayitamu. Gwe yasangudde Chameleone, Biggie, Fenon, wabasangudde amaziga ag'ennaku oba w'amaziga ag'essaawa. Zijjukira mu kaluumu awo bwe twatuulula ku speed nga it looked dark. Naye Chameleone, even when it was dark, yasigala agamba, I know 24th will be bigger. Teaching us faith. Ayi Katonda, era nsaba olwaleero ojjukize buli muntu yenna mu ggwanga lyonna nti yeggwe eryato lyammwe. Ekikulu ku lyato oluggi luggule mujje gy'ali mwenna. N'ensi bw'eba yakuwaayo nti gwe tokyasoboka. Ayi Mukama, Chameleone yalaze abantu that you run to God. We are kneeling before you to say thank you. Tusabira n'olugendo lwa Australia, tusabira n'omwaka gwonna. Tusabye Mukama nti ebizibu byonna Chameleone bye yawangudde bisomese omuntu ali mu kkomera, omuntu ali mu ddwaliro, omuntu ali eyo ng'awulira ayagala nakuyimba mu muguwa, that never give up. Trust in the Lord. Thank you, Father. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen. What a friend we have in Jesus. Oh, the things we hold in there. Yeah. Everything is Lord in there. Jackie, oh, Camille. I want to introduce you, Michael. Michael is a young zero Katamani. And Pastor Michael is our youth pastor at the worship house. So, Malaysia come with a big jump. Yes, Pastor Mikaeli yeze kabiri atakoga takijja takyambalana. Bubeeranga eyo ndowoozaako nga testimony nti Mukama asookuwa amaanyi. Weerengeri Pastor ono Pastor Michael tunula mu maaso aki omugabo oba bwetundira abantu bablessing n'amaaso naye yakusabira. alhamdulillah. Kale weetulire Michael binabeeraga. There is a kayimba kebamanyi nnyo. Pastor Michael tulina omutiisatiisa najazze tuli bapasita bwa kibanda. Kamiro manyika na kayimba akagamba mwe Mike. Give me a Tukutekereze Yesu oli mwana w'Abantu omusaayi gw'okunaziza nebaza omulokozi olwakala kagamba tereza Yesu
Karamba weya kange. Bali sana kama. Kiki tumejipapile tu ale dakika, right?